Ng'ebula omwezi gumu gwokka abayizi mu masomero gonna bakola ebigezo ebyakamaliza mu disitulikiti y'Empigi abayizi abamu bakyali waka. Ekintu ekiraliikiriza abakulu b'amasomero nga bagamba nti singa abaana bano bagwa ebigezo abazadde omusango bagenda guteeka ku bo. Ebigezo naddala P7 ebulayo ebbanga ttono nnyo tukole P7 naye abaana bali mu kyalo batudde. Enkomerero ya ttambwe eyita ate ne bagwa mutussaako omusango so nga ate bannange ffe tukola obuvunaanyizibwa bwaffe olubimbi lwaffe tulukola naye mmwe mutatukkiriza lubimbi lwammwe. Omuzazi waffe asuuseeko mu masomero ag'enjawulo okuli eryakalooli Lwanga Buumu, Bwama Primary n'amalala ng'enasanze abayizi batono ddala era ng'abamu basangiddwa nga batundula bannaabwe envunza nga n'abalala ebyokusoma tebabiriiko. Kyokka abazadde batuukiriddwa ekizibu bakitadde ku mbeera y'ebyenfuna gye bagamba nti mbi nnyo mu byalo nga n'abantu abajja okubagulako ebintu byabwe babadondola budondozi so nga nabo gye bagula ebikozesebwa ku masomero babiseera. Bintu biri ku buseere ate nga ffe ebintu bye tutunda byo biri wansi beeyi ya wansi nnyo bo sente bazaagalirawo ate bongeza ebisale buli buki. Balumiriza n'abakulu b'amasomero okubapeeka ensimbi abaana ze balina okutandika nazo ate nga tebazirina ekintu ekibagana okutwala abaana ku masomero. Omwana oyo bw'omusindika nga taata talinawo yadde 10 era bbaasa tajja muwa kaadi yakulya mmere kyokka ali mu kisulo awo abatajulidde ate kufuna mize mirala. Obufu bw'ebyenjigiriza ssente w'eggombolola y'ensangi Hajji Abdul Kiyimba n'abatwala ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu DPC James Salaam batongoza akayafu okugenda ssomero ku ssomero nga basomesa abayizi ku ngeri gye bayinza okwetangiramu obumenyi bw'amateeka kubanga ekiriwo ensangi zino omwana w'emyaka 18 bwazza omusango avunaanibwa kye kimu n'omuntu omukulu. Kayafu bono bamutongoleza ku ssomero lya Kinaawa High School ekyengera Mugongo ng'eno Hajji Kiyimba avumiridde abazadde abatayagala kubakoonera ku baana baabwe ne bwe baba bali mu nsobi. Naye olwaleero gwe omusomesa okuteekamu embooko nnya nyokagira kweyambula ngoye ku geeti wano omwana gwe manyi bwasula n'omukubuta embooko omanyi bwafana omwana we ayaza abayizi akabi akali mu kubeera n'ebikoosi ku masomero kubanga abayizi bayigiramu emize era ng'aliko muwala we gwabajuliza eyagoba kumpi mu buli ssomero. Nakiyimba oyo ye mwana mu nsi muno eyali alina eddalo etalojjeka mu nsi muno yasooka n'ayokya essomero lya Sumaiya. Ye DPC Salaamu akalaatidde abayizi obutenyigira mu kunywa njaga kubanga ekosa obwongo bwabwe oluusi ne baviirako n'ogobwa mu masomero. Tukubiriza abaana abavubuka n'abawala muleme kunywa njaga kuba enjaga eyonoona abantu erina obulabe bungi nnyo. Mwagala nnyo quick money, mwagala bakyala balina ssente naye shuga mami ssente zalina naga mutani wa jindi oyo gwenjagala oyo seeku oyo gwenjagala oyo kyokka n'akubuzabuza n'akujja kuki ku mulamwa so njagala nnyo omusomeyi. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.